Florence Mugoya Malinga atuuziddwa nga President wa Rotary mpya eyamuyenga Bukasa. Governor Agnes Mungati Batengas owa District 914 ng'ayambibwako omumyuka we era yaliko Governor Emmanuel Katongole be bakoze omukolo guno ku Las Vegas Hotel Bunga era nga gwetabyeko abaali ba Governor abamyuka ne bannalotala balala. Our Governor will hand over to you these instruments of authority, and wherever you kick this gong, members will know that you are present and they will always stand up for you. Ati naffe tuyinza okukola projects zaffe okuyamba ekitundu kyaffe eky'e Bukasa ne communities zaffe gye tuva mu byalo kulaba nga tuyambako ku abo abateesobola bayambako mu kufuna amazzi amalungi. Rotary Club ya Muyenga Bukasa eyambiddwako aba Rotary Club ye Muyenga Malinga gy'abadde memba era bano bakubiriziddwa okusigala nga babawabula n'okubayamba okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Mungati ategeezezza nti Rotary yeetaaga obuwumbi obusukka mu 2 n'obukadde 25 obwa $, okulwanyisa polio mu nsi yonna era nti kikakata ku buli munnalotale okuwaayo $10. We are trying to collect $2 billion and $25 million. This is for eradication of polio. And what she's requested is for each and every member of Rotary Worldwide, if we can give a minimum of $100, this will go a long way in helping to eradicate the wild polio virus forever on this planet. Akunze bannalotalo okusimba emiti mu kaweefube w'okuzzaawo obutonde bw'ensi. So we chose environment, we chose planting trees, and I'm glad to hear that your club is already participating in this. Omukolo gwetabyeko bannakibiina bangi omuli n'amyuka omukuŋŋaanyi w'oku ntiiko wa Vision Group Felix Osike era nga batongozeddwa bambaziddwa n'okuweebwa satifikeeti ezibakakasa okuba bannakibiina. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.